abatandikire no kuyora kasasiro mu tawuni ya Kyegegwa. Habiro kugabesha gama hamwe no kubyara emiti kandi nkwatanise ya polisi n'abatura yasimwa. Tusazeewo okubeera n'olunaku luno olwa police open day okubeera nti tugezaako okukwatagana n'abantu okubeera nti tutuula nabo ne tuwuliriza ebizibu byabwe ne tumanya ki ekyo bikolera. Bakozira obuyonjo mu tawuni barabamu kwebeka abantu nti nibasemire kuyonja. Bwanyuma y'ebihabireho no kuhajana hagati ya polisi n'abatura. Mu nkola eno ey'okubeera nti tulongoosa ekitundu kyaffe, mu nkola eno ey'okubeera nti twongera okulaga abantu abali mu nsi z'ebweru nti eggwanga lyaffe tulyagala. Kandi bagamba help the police to help you. So bw'okuba olina amakulu agasobola okuyamba polisi okuyamba olina obugabe kugiha amakulu ago tugesobole kukuyamba. Ogubiro mu rundo kubanza polisi ya Kyegegwa kujaguza ekireki gashoka Philip Mulangiro mu Kyegegwa.